Mugamba mutya abali ku channel ya Fate bwa Chaiti YouTube channel ya olwaleero jagadde babulire enkwesa ya cloves naddala ku mu abaana abato mu abakula myaka 18 okukka wansi singa muwalawo abeera n'ekizibu ky'okubeera nga asiibwa mulimu abaana abo abakula abato abawala kati ng'ebaawumudde asobola okuva ku ssomero ng'alina ekizibu ekyo eky'okusiibwa wansi mu bukyala bwe abaana abo asobola okukozesa cloves bulungi nnyo n'abeera ng'atereera n'awona ekizibu ekyo eky'okusiibwa. Ekisookera ddala beera ng'okozesa ku nkozesa eno gye tuba tusooka nayo osobola okuddira cloves ezo n'oziteeka mu kasefuliya n'oteekamu otuzzi n'otokosa bw'olaba ng'amazzi gakyuse kkala beera ng'oziggyako ziyiwe mu kabaketi oba mu baketi gamba muwalawo abeere ng'asitamako kwegamba yeeyoteze omukka guno gubeere nga gumuyingira mu bukyala bwe naye bw'oziyiwa mu baketi zireke zisooke ziggwemu ogwo omukka ogw'amaanyi zisooke zikkakkane n'oluvannyuma abeere ng'atuulako omukka ogwo gubeere nga gumuyingira mu bukyala bwe ajja kutereera bulungi nnyo. Okusiibwa okwo kujja kuvaawo okweyoteza okwo asobola okukikola emirundi ebiri nga gya muddiriŋŋanwa buli lunaku abeere nga yeeyoteza omulundi gumu n'enkeera ddemu newalekeraawo eyo enkola nayo nnungi nnyo ey'okweyoteza wansi. Enkozesa endala eya cloves kumu abaana abakula ng'obadde osiibwa funa cloves ziyiwe mu kicupa ekyo eky'amazzi yiwamu cloves teekamu amazzi saanikirako funa w'ozitereka zimalewo ennaku 3 oba ennaku 2 nga ziri omwo mu mazzi teekamu eziwerakokko n'oluvannyuma ddira amazzi ago beera ng'ogatawaaza olunaku tawaaza emirundi gyonna gy'osobodde naye ng'ekikulu kya byonna gatawaaze ng'ogayingiza munda. Okusiibwa okwo kujja kuvaawo ojja kubeera ng'owona bulungi nnyo n'enkozesa eyo nayo nnungi nnyo ejja kukuyambako gwalina ekizibu ky'okusiibwa. Enkozesa endala osobola ozikwata cloves n'oziyiwa mu kikopo bulungi nnyo bw'omala oziyiwa mu kikopo yiwamu amazzi amafumbo bulungi agawoze gayiweemu bikkako zireke zisulewo ku makya keera onywe ku mazzi ago ge wasuzizzaamu cloves era ne mu ttuntu onyweko bw'onaanywa ku mazzi ago g'osuzizzaamu cloves ekyo ekyokusiibwa wansi kijja kuba kivaawo bulungi nnyo. Omwana wo waba n'ekizibu ekyo ky'okusiibwa wansi beera ng'okozesa cloves ajja kutereera bulungi nnyo. Kyekyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 077873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel ya Fate bwa Chaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso no gyegattako mbeere bulungi mweraba.